Mu bitabo by'abalungi gwakulembera baby oyina passport yo ye beauty joina akayindo kamalala maso goina baby nakupenda sina mulala gwenina oliwa nsula nkulowoozako eno omutima guluma baby bumalova nzakwagala njagala mbele kumpi every minute. Baby girl, you're gonna just sweet lover. I love you, baby. Only number mu baby, you're my life. Only number mu baby, once you enjoy. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi wa Blaze Media tukwaniriza n'omulundi guno era nga nkubuuzaako nti osiibye otya? Bw'atulabye ate nga bukya wasuze otya? Sirinze kanze n'omuyimbi Lux Hero, omuyimbi ndowooza ssaawa zino akyasinze okubeera ali so much promising okubeera ng'agenda kukyankalanya oba agenda kuvuganyiza ddala mu kisaawe ekya music we Uganda. Lux, nsanyusa okukulaba ate nkwaniriza ku Blaze Media. Nange nsanyuse. Weeyanjulira abatulaba ate obabuuze nako. Manya n'eddoboozi bampita Lux Hero. Ndi musajja muyimbi. Okay. Lux, we tujjidde wano nga waakati oluyimba ndowooza lweŋŋamba oli very competitive olu promising okubeera competitive. Okusookera ddala nga sinatuuka ku luyimba olwo omulabi yandyetaaze okumanya Lux Hero yaani era yazza atya ate okubeera nga agwawo nga kibwatukira kubanga abasinga ndowooza tebakumanyi naye surprising nti ozza ate ng'oyokya. Lux Hero ntandike n'amanya gange matuufu. Amanya gange matuufu bampita Lukenge Abraham. Andi musajja wange naye nga okutandika okuyimba sitandise leero. Kitutte time ya myaka kati ng'etaano. Professional recording lwakuba omuntu wantono lyagamba nga mwana muto naye nga professional recording natandika nga nakamala senior 4 nengendako mu studio nendicording olimba lwange olwasooka then nzize bwentyo nga nzirayo ku ssomero bwentyo nga wensigala mu music nga byonna mbikwasaganya omulundi gumu naye nga te music ye namutandika kuva wansi nze na recordingako dda nga tukyalinga mu primary no recording ennyimba z'amasomero bwebityo. Ki ekyakuinspiring okubeera ng'ojoyininga music? Ekya-inspiringa okuba nga njoyininga music kati music ebiseera ebisinga tulabira nnyo ku bakulu baffe. So nali already ndi muyimbi nga njagala nnyo okuyimba era nze natandika okuwandiika ennyimba nga nina emyaka nali muto nnyo natandika okugamba nti kantandika okuwandiika naye nga wogamba nti ekintu nzize mbadde nkyagala kubanga nkyali mwana muto sibadde nnyo na big inspiration ya muyimbi yenna nga wogamba nti kati edda waliwo omuyimbi bali bamuyita Ricardo mujjukira mutabani wa Abdumulaas. Ricardo omuto yajjanga ku kyalo kyaffe eyo ngaze kuyimba naye nga njagala nnyo mbeere nga ye nga wogamba nti kuva butongo gowulire kiki kyoyagala obeere star oyimbire abantu so nenzija nga mbuildinga dream yange mpaka kati. Kyalo ki ekyo Ricardo gye yajjanga mu kyalo wala nnyo bayitayo mu bulo Butambala. Okay. Otandikira ddala ogambye nti omaze emyaka ng'etaano okubeera nga orecordinga kyokka ffe wetukulaba oba omulabi wakulaba alabira ddala nga omuvubuka muto era bwe tunula vidiyo yo eya enempya gy'osembyeyo before this new namba emu olabira ddala ng'omuvubuka muto. Where did you get the power oba support eyo ey'okubeera nga by that time oba mwegyo emyaka wasobola okubeera ng'ogenda n'oba ng'okola recording? Mu studio nzijukira first time ogenda mu studio nasasula 50,000 za masannyalaze. It was always my prayer request nga nsaba nnyo Katonda nali njagala nnyo Katonda nnyambe nsobole okukola ki ogendako mu studio kati on time ne meetinga mukwano gwange awo ekitemu awo nga twali tugenze ku Spacious
ne tusangayo producer nagamba omwana asobola oyimba nga tugende tulabe nsasulayo 15,000 za masannyalaze naye ate namala neyekyusa ng'ayagala ssente ezaddala naye ssente ze gyali 8,000 naye twanoonya 8,000 nga tuli abantu aba okumala omwaka mulamba nga tuzifuna naye nga ofunyeyo 1,000 ng'omuteerako wakubira essimu gwenzi mpe ssente zange lwaki kiyimba kyammwe kibiki limba nalumalira ddala ebbanga mu studio nga terufuluma kubanga ssente nga omanyi support nga abewaka nga omanyi bino ebintu by'okuyimba bo babirabanga gwayayuse omwana atagenda kusoma omwana agenda kuyayuka oluyimba lwa nnamba emu wendwetegereza oba n'aba lwetegerezaako benyinza obutasonga kwona oba ono lulabeka nga lyrics luli mature lulina maturity mungi nnyo era omulabi ayandyetaaza okumanya ani akuwandiikira music kwegyo emyaka emito okubeera nga you can produce oba obeera nga osobola oyimba music afaanaganako bwati ani akuwandiikira kati nga wenagambye nti natandika dde okuwandiika ate ebiseera ebisinga ekintu okirwamu n'olwanga ojja okikola kati mbadde mpandiikira okumala ebbanga kati otuuka ekiseera nga ekintu oli okimanyi nga osobola okuwandiika ekintu ekyakabi ekisinga okwewunyisa oluyimba lwa nnamba emu neyo vaasi eyokubiri kuba ebiseera ebisinga nze mbeera ngenda mu studio mpandiika vaasi emu ne chorus vaasi 2 ngiwandiika nina vibe nga mutandise ne production cause nze mba njagala nfuna ekyakabi ebiseera ebisinga eyo vaasi gy'owandiikira mu studio ebeera nnungi nnyo kati wenatuuka mu studio oluyimba olwo twalu recording essaawa 10 ez'okumakya kasikola olunaku twakola ennyimba nnya lwe luyimba olwasembayo nga ogamba nti okola ennyimba nnyingi ojje ng'otaako mpolampola so nevasi nagiwandiika nsumagire ya trendinga mu bitabo by'abalungi search and search and I write using my phone just oba olowooza you imagine something oba n'obeera ng'olimu eyo situation yennyini n'owandiika naye nga music wange mwewandiikira naye nga n'okukola ne barayita nakyo si kibi as long as the work is good nakyo si kibi okukola ne barayita cause narayita gwe nakozeeko naye bamuyita Jack Penda luno oluyimba olupya lwe naakata kati naye ng'era oluyimba ogenda olaba nga lulina kye lukutuusizaako tomanya we luyinza kutuusa so si proud nti manyi nnyo owandiika naye nga wempulira nga waliwo omuntu asobola okuwandiika ati wange gwe mpresentinga asobola okukola naye okay bwangu ki bwe wakasanga mu kisawe ky'okuyimba wadde nga ogambye ng'omazeemu emyaka egiwera 5 wewaawo nti nno kizibu nnyo kikkiriza olw'ekyo ffe kye tulaba bwangu ki bwe wakasanga obwangu bwensanze mu music industry nzize nga ebbanga lino lyonna nze nfuna nnyo abantu abanzikiririzaamu kati abantu abanzikiririzaamu nga ogamba nti ekintu kyokola waliwo agenda okukiwulira agambe nti nno ekintu kirungi eyo gye nasangira ne producer wange current ye manager wange CEO Acoustic Avenue Africa naye nga yaye yamala kuwulira nti nsobola kyenkola yamala kuwulira nti ndi talented then naalyoka akkiriza tukole ffenna naye nga nze nfuna nnyo offers from producers naga looks engeri gy'oyimba obulungi ojja leetayo akasente katonotono tukole kati bwe bwangu bwenze nsanga mu music industry nti nfunyemu nnyo favors from people abakusupportinga ndowooza n'omugaga wange yantuusiza wano omumanyi Zari so baba abantu bengamba nti kati nze kirabanga kirungi kuba si kyangu okufuna omuntu agamba nti naddala nga wakatandika naddala nga wano abantu bakatandika okuteekako ebirowoozo oba okuwuliriza then ekintu nga onookola ekintu ng'okimanyi sometimes kireeta abantu okipinga ng'okola ekintu nga kirungi ng'oyimba music omulungi attracting abantu okujja okusupportinga so ndowooza bwe bwangu bwenfunye mu music industry okay nga tetuna crossinga ku challenges oyinza ba ng'osanze abayimbi bangi abayimba nabeerayo nga hustlinga era oli agamba nti nga Sheebah emabegako yatugamba mbu amaze emyaka egiwera ameka 2 nti 2 something like that yakyogera n'agamba mbu yayimba nga tali serious obanga wona abeera ng'ohustlinga n'amala emyaka gye yayogera nti bwe giti then n'abeerawo n'emyaka gy'omaze nga wakubamu akaakajjo oba abantu batandise okuyaayanira nti oyita wano ne kusaba selfies oyimba ku stage ne bawanika emikono nga ka video ko ke nalaba ng'oyina w'oyimba oba lyali ssomero ng'olaba abaana bayaayana okola ki
okubeera nga baagala okukwatako waliwo ekyo kati ffe tubale nti emyaka 5 nga ne kano okubeera ng'okubya oluyimba olutraining obibaliddemu oba 5 ng'ogeegeenya ohasolinga kulwana byonna tubale nti no kiri wamu kyonna kiri wamu emyaka 5 gyonna otandika okubala ebbanga lyomaze mu music industry obalira ddala from the first time gye wagamba kati ngenda mu serious recording noga nti ngenze mu studio mpandise oluyimba ndukoze wadde luyiseewo wadde luganye wadde kati just wakwa kati abantu bo bayinza okubala lino ebbanga gwe lye bakulabye bali bakutegedde naye nga wabeerawo ne giri eri emyaka gye wayimbira emyaka egiba gikuziza okutuuka wanneeno okay twogereko ku challenges so far mu kaspan kano kewakabeerawo oba kale wano wetutegedde nti Luke Siro ayina eddoboozi eggwoomu ayimba n'eddoboozi lye li-strengthening challenges ki so far zewakalaba era eziyinza okubeeraawo omuyimbi neeraliikiramu n'agamba hawe babiri bwe biti neetaaga okwesalira amagezi bwe so challenges ezisinga by the way challenges ezisinga ziva nnyo ku bakyali baffe betubeera nabo kyosobola okubeera n'emikwano ng'olowooza mutambulira ku same page naye nga bo balowooza ng'alina bibalo birala kati abasingawo obeera nabo baba bagamba oyo agenda kikuba atwerabire ye negativity gy'abeera atambula nayo mu bwongo bwe then challenges endala kati twagenda newajjawo TikTok kati TikTok eyo nga wogiraba eriko ba influencers bangi eriko abaana abamimi abakola ennyimba n'akola challenge oluyimba ne lutambula nga wokiraba so challenge ensinza okufuna cause nze nekolera challenges zange obiseera ebisinga naye waliwo ogamba kanti nga omanyi let me get some money nze we TikTok nga Zaira nga ankolere challenge naye ebiseera ebisinga abasinga wobeera oyogera naye akuteeka ku pressure nterako sente then after some time nga osooka obanja challenge okumala ng'omwezi mulamba sofa bameka bewakaweereza akasendeko ne bagana okukola challenge bakola abakulwisa abo benjagala tubabangize kati nga ogamba nti oyinza okuta oluyimba n'ogamba nti ntadde oluyimba naye njagala ndutere mumaanyi lufulumire mumaanyi njagala oluyimba lubeere nga abantu bagambe limba alutaddeko push ataddeko force naye nofuna TikTok n'addamu kubuzaabuza naye ng'ogenda olaba nga postinga naye ng'ebyo tabipostinga kubanga akimanyi tolinawo ogenda kumuwaabira okitegeera naye nze nyinza okwogera mu mannya gaabwe kuba bangi naye sometimes ogenda n'otunuulira embeera omuntu gy'ayitamu nga naye alina abamulyako nga naye alina famire gy'alabiri alina maama we agenda omukubira nti siina nva kati nga wenyimirira wano mu kamera nenjogera nti gundi walya sente zange n'otakola biki so ebisinga ebintu ebimu tubikwasa Katonda ogamba sente zaalidde size sente zenkuliddeko ekitegeera okutuuka wokula n'otuuka wano namuwadde emitwalo 5 namuwadde emitwalo 10 sente ze zinkuziza otuuka waneeno wabanga yakozeewo akyo ng'alaba kyekisinga tugendera awo naye nga kyomanya teri muntu asobola kuziyiza mu kisago era ndowooza akayimba ka nnamba emu akalaba akayimbako kyekyo kayimba katambulira ku peji yange nga peji yange terina yadde bafollowers abaweera 4,000 so ebiseera ebisinga omutonzi waffe yasalawo kituufu okay looks singa oba wakubeera nga bagambye nti londayo omuyimbi omu goyinza okukola naye collaboration saawa zino muyimbi ki goyinza olondayo mbadde njagala nnyo Queen Kama Sheebah naye ate probably nakola neyanziza kosa kyamaanyi neganzigwamu nagamba mbu naye nga njagala nnyo okubadda mukyalo oyo music wankolera nnyo like nze nga ogamba nze siri muntu akkiririza nnyo nti omuntu ali talented nnyo naye nze nzikiririza nnyo mu hard work nzikiriza nnyo mu hard work nti omuntu nga mukozi aba alina okuinspiringa kuba olabako bye yeekoledde kasi nze negomba nnyo ogamba nti singa nkolako naye oba wali ku live oba wali yali video it was something like a TikTok video oba live oba wali recording aka live Sheebah we bakuwa amawulire mbu Sheebah agenda wummula we yakola press conference wane kansanga nagamba ngenda wummulamu ngenda mu break n'okaaba okukaaba okwo Sheebah tugambe mbu
wamuyinamu ssuubi ddene nnyo okubeera nti osuubira nti osobola okukola naye oba byayimba bye wali oyagala bisigale ng'akyaliwo ng'ayimba nti gwe gw'onyumirwa. Ki ekyali behind the tears you shed okubeera nti Sheebah yagambye ngenda wummula gwe n'okaaba ate nga si kyangu kusanga musajja akaaba ola something like that. Wabeerawo omuntu nga kuinspiringa nnyo. Nze nali sibeerangakaawo nga ndi faani wa muntu naye nze kiringa nga olaba tugenda ku stage abantu ne balwekana ne bakusikaasika ne baagala okukwatako abamu ne bakaaba n'okukaaba nga bafaani. Kati wabeerawo naye wobeerawo ng'oli faani w'omuntu omu ng'owulira omwagala nnyo nga kivudde ne ku byayimba oba kivudde ne ku byakola naye nga n'embeera ze boss lady mulalamu nze anyumira kale nze nga nze kirudde nange ebbanga lyonna kuba ku nnyimba ze yatandikirako naye Sheebah yakola statement n'agamba mbu agenda kugenda mu break ya performance naye ate music agenda basigala akola ki afuluma. Bw'abanga agenda sigala ng'afulumya music wandyetaaze okumunoonya musobole okulaba nga mukola collaboration era ki ky'ogenda okukola ekimuleetera okukakasa nti osobola okolaboratinga naye. Ngezezaako nnyo okumunoonya kwenkama oyo naye nga siina we musanga naye nga gwe kyomanya ekyansi wenjifunira wenti naŋŋamba nti tugenda kola ffenna buli kimu nja kikola wekiba kyetaagwa nze omanye obeerawo ng'omuntu gw'oyagala omunoonyerezaako naye n'abantu abakozeko naye bakugamba nti newobeera nga wamuwandikidde luyimba ye omuntu agenda okuwuliriza ky'omugamba ttaka eyaye ng'oba looks simumanyi ye wajja abeera that normal what character kyokka ate nga yeekoleddewo ekyakabi talinga nga abayimbi balala abayimbi abakyala wala abayimbi abakyala nga tasalikako kitegeera nga ye ayagala alage nti wakabi nnyo obagamba nze okola nange nze owakabi kibiki naye kati kyewunyisa okuba nga omuntu akoledde mu industry okumala egyo emyaka ng'okola naye ng'ali down to earth kati mba ndabira ddala nga chance ebeera nnene nnyo. Okay. Omulabi nyongera okutegeeza nti akanyomero kano ke tulimu Let's Talk kali sponsored by Skypins Tours and Travel basangibwa wali ku Aruna Mall Entinda era nga bakutegekeddeyo ko package oba gye bayita travel package ey'okubeera nga bagenda Zanzibar mu November ono ng'ennaku z'omwezi 14 okutuukira ddala nga 26 tour ya nnaku 6 sasula milioni 3.5 kuliko tiketi y'ennyonyi 2 and fro oba gye bayita round trip abe nga bakola ki nga bakomawo olinnya ennyonyi n'ekutwala ate ne bamala ne bakuzza nga kuliko accommodation n'ebirala bingi nnyo games eats n'ebirala ebibeera mu trips ezo ze bayita corporate trips mu bimanyi. Amannya gange nze Ssennoga Blaze Jordan ku kamera ndi Ashraf King ate nga ndi n'omuyimbi w'eggwanga nabagambye is one of the most promising artists mu new generation era ndowooza abali mu kaliba ye mutegedde kyenjogerako era ekibajjidde yandibanga si muntu. Looks erinnya lyo nno zibuzibu era bafaani simanyi oba tebasanga obuzibu naddala omuntu gwogambye nti keberako Looksiro era nange kennyini nga Zari yakaŋŋamba ndinoonyeeko lyankaluubiriza naye simanyi lwaki walonda linnya eryo siyole ekyo oba chemistry ki ali ku linnya eryo. Kati erinnya lyange nze Lukenge ey'ekika nenteekawo Looks kati then Hero nze ndabanga music gwe tuyimba aba alina impact ku bulamu bw'abantu. Waliwo oluyimba lwoyimba omuntu n'aluwulira n'agamba naye mubutuufu olinga eyayimbye ku nze kati obeera ofuuse muziira we okitegeera. So nze ne ŋŋamba nze njagala mbeere hero in music nti ŋŋenda kukola oluyimba omuntu atule wansi aluwuliriza agambe ya n'oluyimba lunkwatako nti ono omwana yayimbye ku kintu ekikwata ku bantu. Waliwo abayimba abeetuuma amannya n'atuuka n'alikyusa with time n'owulira nti abadde yeeyita bw'ati ati kati akyusizza kati yeeyita bw'ati. Bangi tubalabyeko kati bangi saga mentioninga mannya gw'owulira nga eryo lye walonda lyeryo you're so comfortable with it. Anti olaba erinnya teribeera zzibu
ne just erinnya liba terinnakwatayo bwe likwatayo olaba twasobola okwogera ekigambo swaziniga swaziniga kintu si kyangu naye olwokuba tumumanya ali famous nti yazanja firimu ezatunyumiranga abantu bonna bamutegeera naye nga with time omuntu erinnya liba limuzibu wali asobola okumpitako erinnya limu nagiyita luksi oba ayagala nakuyita hero nga bwe tugamba nti Eddie mulala namuyita Kenzo oli nagamba Moze oli nagamba radio so you can just use one name tekirina buzibu erinnya rebranding si kintu kyangu Braze wembe ekintu mbadde nkizimbidde ebbanga emyaka 5 naye nga ntugenda kera ku makya kale neite oba neite erinnya ki mpulira sobola nakulirowoozaako ndabira ddala nga lino lyennina linsaana kwanza music wange ndowooza omuwulira music wabazira ate mulungi music wabazira ogenda sobola onoonya kulimba lwange bayita yagaliza nayimba lutambula lutya lwa reggae lwa reggae nayimba ku bantu nti mu kibuga batusatiza batulemesa obulamu batunafuya etukola babijerega nga baseka ng'emali yaffe bagisetula bagala buzibe ffe tukaabe kulye maluma nga bo balyangege ffe tunyiige bo baseke those are the lyrics ozitula oyimba ku kintu ng'omuntu agenda kiwulira agambe ya kuba na Uganda ezimu tebaziwulira naye bajja kuziwulira mpulira nga before we proceed any further wandibadde twamukola iniza nambe because it is to me mu nyimba zo it is my best so far mpaayo kola ins eziri mu verse ye trending ennyo eza nambe yayimba mu bitabo by'abalungi gwakulembera baby oyina passport yo ye beauty joina akayindo kabalala maso goina baby nakupenda sina mulala gwe nina oliwa nsula nkulowoozaako eno omutima guluma baby bumalova nza kwagala njagala mbele kumpi every minute baby girl yegwe naje sweet lover I love you baby only number mu baby you're my life only number mu baby once you enjoy Allah akayimba katrendinga tambuka manyo so kanonyako kali ku YouTube ne TikTok naba katrendinga nnyo nnyo abana bakoze challenge abayimbi bakola ennyimba n'abakusinga amaanyi wadde nga Mungu ya omutonzi yakola ki omutonzi yasala ye yamanyani ayina amaanyi wadde naffe abantu tulaba ali wali akola ki kikuleetera ki era obuliro otyo okubeera nga abantu bakoze challenge ziri mitwalo something like gumu mu 12 something gumu mu 12 ndaba nga challenge nyingi omuntu abeera ne challenge 1000 n'ajaguza n'agenda n'atemesa embuzi n'alya okubeera nga olina omutwalo gumu mu 12 challenges fan base eyo ogisobodde otyo gizimba era owulira otyo okubeera nga abantu bakwaniriza ne babeera nga bakukkiriza it's like accepting you genuinely your feeling ekyasinza okubeera ennungi music Braze kuba kati industry tukkiriza etambulira around there nti olimba lufunye challenges mmeka nti fan base yange abaana basinga basobola okujulira nze omwana wakola challenge okujjako waliwo ekisukka ebiseera ebisinga ngenda ku akaunti zaabwe ne mba followinga either I follow back oba ne I comment and repost so omwana abasinga kibasanyusa waliwo abaana b'okomentinga n'ogera n'omukomentinga n'omuteekako obutima nagera nakola ne challenge endala omuyimbi yaze ku akaunti yange natesubira nti challenge ojja kugiraba so kibeewuunyisa nnyo obanga tobateekako nnyo mbeera tobeeragirako okujjako waliwo bafani abamu aba bakisusa challenge oba tonnagiraba ye n'ateekawo embeera nze tannanfaako naye nga tukinki oba okikoze tokiraba naye just oba okikoze olw'okubanga bingi kati nti nawe osobola ku ssimu gyo n'ogamba challenge kati katuze challenge 1000 ngenda kukola ntya naye ng'olina ozikomentingako olina ozirayikinga ate ng'olina n'ebintu ebirala ebyokukwasaganya olina obulamu bwo so naye nga nze neebaza nnyo abantu abankoledde challenge ku luyimba lwange olwo olwannambeemu ate ng'era bakyazikola zikyagenda mu maaso wala batannaba kulutegeera omanye oluyimba I believe nti tusobola otambula ensi yonna so naye nga sofa ekiriwo nze neebaza Katonda neebaza n'abantu abantusizaako wano okutuulako ne Braze Media ate nange ndi eno neesiima okutuulako n'omuyimbi w'eggwanga looks abayimbi bwe batuuka mu stardom
abamu bakola ebitasaana abamu ne bakola ebisanyusa eggwanga n'ensi yonna ekyokulabirako tulaba Eddie Kenzo ng'alina foundation erabirira abaana, tulaba Spice Dana ng'alina foundation, tulaba abayimbi bangi abenyigira mu nsonga z'okugasa community nga bakozesa stardom yaabwe nti olw'okuba nti star bingi byakola. Tulabye Bebe Kulu ng'atwala abaana balongoosa emitima, tulabye n'abatali bayimbi nga bakozesa ago amaanyi ge balina okuyamba community. Ate ne tulaba n'abakuze nga bwe bafuuse abakabi ate bakoze ebitanyuma. Wabalabye ebisago ebadde mu America ennaku zino ekyaliko. Tulabye ng'oli wafuuse star akutte emundu n'akuba abantu amasasi, walaba Vibes Katero nga bakamuta mu kkomera nti stardom agikozesa sometimes oluusi nemusukkako negenda out of hand. What do you expect oba kikyoyina mu plans zo? What's your target okubeera nti singa nkuba akajibwe nti and I become a star ngenda kukola kino na kino na kino, bwe kiba kibi n'ensi ekimanye obagambe nti twamanya omusajja yatugamba bw'ajja tugumbula abantu yayogera. Kakati nze nga nakatandika okuyimba nali siina nnyo plan yange nti ngenda kukola kino, naye we najja nga nkula anyway nasanga mukwano gwange mu high school bali bamuyita Latifa Namulindwa. So Namulindwa oyo nga mulwadde wa mutima, so ate nga ayagala nnyo music wange nga y'omu ku bantu abancheeringa up. So netwesuubiza ne mugamba one day kubanze natandika music nga manyi nja kimakinga namugamba nze wendifuna fame njagala nkozesa akakatono kendiba nfunye era y'omuntu gwensinga olowoozaako nti oba ntuse mu fame njagala at least nja kozesa platform yange oba nja kozesa erinnya lyange nga Looks Hero nsobola okunoonya abantu abasobola oba nsobola nga nze ndaba nsobola mu busobozi bwange mba nakyensobola contributinga then naaba nannyambako nga njagala afuna obujjanja because yali yaŋŋamba mu famire nga biyinza okuba tebitambula bulungi nnyo era nga tubeera ku ssomero nga olwo wabeerawo nga yeekubagiza kati bamusawo yaŋŋambye ensigazaayo ennaku weeziti. So nze njagala ntuukirize mpulira njagala mu music career yange ntuukirize ekintu ng'ekyo, then ebirala nga oli erinnya lyange nti Hero njagala ntuukirize njagala mbeera omuyimbi agenda oba ŋŋambe generational artist nti nina kye nneekolerawo nga nze ki kye bannanzijukirako nga nze. Naye ng'ekyo ekya mukwano gwange ekyokwagala afuna obujjanjabi kyekintu kyensinga okukolerera nga nze, kuba sinza agamba nti sinza alimba nti eba njagala nnyo okukolerera famire yange. Okay. Kitegeerekeka. Looks bw'atyo ye target gy'ayina oba mu byayagala otandikirako singa Allah akeera n'amuwa n'akuba akaggi. Looks emabegako awo waliwo tribute gye wakola ku muwala eyafa ya trending ennyo ku online awo eyafa babaali bagendeyo ku camping oba photoshoot. Abasinga bakola tribute nga tribute bazikola ku bagenzi katugeze nga babadde b'amaanyi nga Moze Radio waliwo abamukolera tribute abakulembeze. How comes nti wakolera tribute omwana omuwala oyo tugambe nti yali girlfriend wali oteekateeka muwasa oba waliwo ekyenjawulo ekibagatta ggwe naye? Kakati olaba ebiseera ebisinga abo abaana bafaani baffe katubayite bafaani kuba omuntu abeerawo ng'anyumirwa kyokola nagaa kantule mu luyimba lwa Looks. Kati omwana oyo Lighton yali ansapootinga naye nali simumanyi. Obeera Blaze ng'olina omuntu ng'akwagala nnyo naye nga gwe tokola ki nga tomumanyi era kyannaku naye nga wax zo ziraba nga wakawe simulaba namulaba era kyannaku nnyo nti oyo mwana yagenda okufa nga sinnamutegeera. Kakati omwana oyo we yafa then kankitwalewo nti waliwo boyfriend we kwesijja kwogera mannya yajja mu inbox yange ya TikTok n'aŋŋamba Looks waliwo omuwala bwati ne bwati yabadde ayagala nnyo akayimbako akana akayimba ka nnamba emu. Nengendako ku akawunti ye nga ŋŋamba oba byakusaaga, nengendako ku akawunti ye nenkola ki nentunulamu nga bambi yankolerangako zichallenge ez'akayimba kange aka nnamba emu nga kayimba kamunyumirwa nga ŋŋamba nti kati oli nga gaya ŋŋamba nti akayimbako abadde akaagala nnyo era nze buli wenkakuba nzijukira ye. So then guy ne mugamba naye lwaki simukolera tribute. Tribute ne tugenda mu studio ne nkola akayimba neera ne producer wange Gendi Beats
ne tukakola abantu mwatu ne bakaagala lwakuba abamu bakitwala nga ffe abaagala okuyisaawo ebyaffe bye tuyisaawo naye nga may her soul rest in peace wadde nga wali tomumanyi nze nali simumanyi naye we nakebera ne ndaba nti kibadde kituufu abadde ansupportinga naye mbadde simumanyi mu ngeri emu oba endala saasobola kumutegeera ng'akyali mulamu naye ate mba mumutegedde leka mucelebrating leka nteekawo image eraga nti no we appreciate abawagizi baffe ffe kye batukolera nga ffe abayimbi kuba osobola okubiyimba naye nze era nze sifa nnyo ku bayimbi bannange baproducer bye baŋŋamba mu music fa nnyo ku muwagizi wange anyumiddwa kwanze nina omuntu gwe ndi mu kuderivalingira siderivalingira muntu art industry nderivalingira muntu agenda okutuula awuliriza akayimba agambe wow wannyimbyeko wow lukisi oyimba bulungi wow kana akayimba kalina kyekanzijukiza kimwana olwo abantu nga olwo omwana ajja na commenting anangamba nze kuva wakola challenge ya Lighton nze nakwagala kuba tewaliwo wanene omuyimbi yali akoleddeko fanwe tribute so ekintu ekyo nakikkiriza nga omanyi nti nno munaye bwe mpitira awo mwekyo kyoyogedde nze ganze netaaga okumanya bafaani bano challenge ezo ze bakola n'eyo trend eyajjawo eyokukola nga zi challenge ezajjira ku TikTok wadde nga tebyaliwo gw'olowooza kirina impact gye kiteeka ku muyimbi naddala project gy'aba afulumiza of course kirina impact gye kiteeka ku muyimbi nti ennaku zino ne music yafuuka mwangu okupromotingamuko kubanga kati edda nga ogamba nti no obeerawo abantu munnaye ababeera abakozesa omukisa gwe balina kati nga Braze nga tosobola kunkyaza waneeno ogamba nga mukyaza ntya ate nga Katonda yatuterawo manyi abantu esinga nze mbikwasa Katonda biteeka Katonda nti buli step gye tutuukako yasalawo so yateekawo TikTok eyo kati ng'oluyimba lwange lwannamba emu lwakuba nga sirina muntu n'omu gwe mpadde yadde 10 oba nfuna Braze singizako kufuna bulungi nti promotion ebiseera nti abantu abamu bawulira ekintu ekirungi nagamba lwaki sirutuula mu luno eno oluyimba nendikola mu challenge nze kanguli omuntu asobola okwagaza oluyimba waliwo omuvubuka bamuyita Emroyo mukwano gwange by the way Emroyo alioko actually ali London naye yagenza nakola challenge yakayimba ka John Black Namala nakagaza abantu nga buli muntu agenda commentinga naye nze wanjagaziza akayimba kati omuntu omwagaza akayimba aba alina okubeera nako mu simu ye aba alina okaplayinga nga ali mu kinabiro kyali mu kunaaba aba alina okaplayinga nga wakaplayinga mu bbaala agenda kachiyaringa so challenge ezo ziyambye kinene nnyo abamu kofe zituyambye kuba kati nze ndaba ne account yange wetuuse oba ya TikTok oba music wange watambudde kivudde era ku ezo challenge abaana ze bankolera so ndaba nga kya mugaso nnyo. Okay, looks mulabi yandeetaaze omumanya oba oli awo abali eyo abali concerned nange nga muntwalidde oli signed by now are you signed under a record label under a management oba olina abakuyambako ng'aba kati ekintu ekyo nina record label gye nkola nayo in a partnership deed record label Acoustic Avenue Africa nga CEO yayo Yegendi nga bambi mwagala nnyo kuzyanzuula manye ekisinga okubeera ekizibu kwe kuzuula ate nankuza mu ndongo yali gwayogeddeko acting manager naye actually sina acting manager ye manager wange gwe nina omuntu asobola okukwata akatono kayina kuba ye talina bingi nagamba looks katuinvestinge tunatuuka we tunaba tutuuse tujja kola ki tujja kufuna biseera ebisinga tuze tufuna abantu tulagala kusayininga naye nga tebali serious abalala nga ate nga yo obadde naye ebbanga nga bambi ate omanyi awuliriza nnyo solo mugamba nti ngenda kola kino nagamba naye kino nakino nakwadvisinga kati omuntu bwatyo then tulina omwana tubeera ne management team tulinako abaana kati nga olaba Zari wali ku management team yange okitegeera ti Zari naye alina byakola ebituyambako ndowooza Zari era ye yakuntuusizzaako so ali ku ground atambulira nnyo ku ground so wekyo ekintu kyaffe tukizimba actually management acoustic eyo erina abayimbi abalala erina omuyimbi gwegenda okukulumya muyita Violisa erina omuyimbi omulala muyita Jagzi record label y'amaanyi lwakuba abantu tebannabakola ki okitegeera omwaka ndowooza tusigazaayo emyezi ng'ebiri si myezi ebiri myezi ng'ebiri maaso November December what is your plan kiki olina ku mmeeza eri abantu
namba emu bamu appreciatinze n'akuba olulala nakyuse I loved it naye nga lwakuba nkyali nnyo entulavu ne namba emu naye buli ngenda lwongera oluwa obudde. What is the plan esigaddewo awo mubanga erisigaddeyo before we close this? Kati plan eriwo of course kati nze ndi muyimbi kati ng'omuyimbi omulimu gwange kubayimbira kubakola ki ate abantu omulimu gwange kubayimbira so njagala nnyo okufulumya music naye kisinziira ku ngeri gye baba appreciating zona aliwo kati nakati oluyimba lwa nakyuse mu lunaku nga lumu naye balaga bali mu ku appreciatinga lunaku lumu nga omanyi music omulungi tabuumingirawo music omulungi akula bukuzi abantu bamuwulira nga abasustaininga kati oluyimba lwa namba emu ngenza okuluzaako oluyimba lwa nakyuse omuntu ayinza ogamba wazizaako mangu naye nga luli myezi ng'esatu oba emyezi ena naye nga bagenza olwappreciatinga nga luli mwezi gusembayo ogwokusatu mwe naluteera so abantu bana appreciatinga obulungi luneeno nga tubazaako ate mu pate kuba December kuba kulya ssente nga tubazaako mu pate kuba music omulungi tumulina mu stock music muyitirivu just gwata nagamba nti kante luno ndiwe space agamba nti kante luno ndiwe space kante luno tobalagata nga agwa mu ntamu otaako mpola mpola. Okay, looks nga ggwe omanyi bwe njogera n'abayimbi nga muwandiisi mba njogera n'omuntu gwe ndowooza nti alina IQ efumiitiriza ate yenjawulo omukko osegeera omuyimbi ng'ate atuula n'akwata peni n'akuliyeti ng'ekyo kyagenda oyimba kitegeeza alina n'obusobozi obuwandiikira omuyimbi omulala ki yenna. Looks wa woolaba music industry eno gwe ng'omuwandiisi olina obwongo obufumiitiza n'okuba tooki n'olaba osegeera maaso awo myaka 5 music industry eno ogiraba kubanga olw'ebyo ebiriwo mu ggwanga sometimes some people don't sit down to give music time ate waliwo n'abamuwa time oli n'alowooza nti byayimbe temuli makulu naye ng'oli akiwadde ki akiwadde obudde music yo omulaba wa maaso awo gwenga music naddala wa wana Uganda music industry yaffe by the way music industry yaffe mu kino ekyasa ekiriwo yo nga saagadde nti oba njagala kugiwaana oba kugiza wansi naye kino ekyasa ekiriwo music abadde disappointinzeemukko nga production efuluma oba abantu gye bali mu ku appreciatinga simanyi oba abantu bali stressed simanyi oba ki oba abantu bagala nnyo vibe naye music waffe mu myaka 5 trust me agenda kubeera wala nnyo agenda kuba akyuseemu cause otandikira ku bayimbi abaliwo kuba wadde waliwo abaliwo bapulumya music nga ogamba bamuyita bubblegum music naye nze simuyita bubblegum music nze mmanyi nti buli art abeera art buli art abeera art ye wali ayagadde kukireeta nga abogola bubogozi that is art era abakiwadde obudde bataddemu sente ze so nze ogenda notunya kati ng'omwana Joshua Barak nti alina watuusiza Ugandan music industry so myaka 5 oba asobodde okikola kati nga n'omuyimbi omulala gwe bayita Lukusiraze otegeera mu myaka 5 nange nzina ebiroto byange nti mubanga weeriti njagala beerawo enti mubanga weeriti njagala beerawo enti so kyenzikiriza nnyo mu nkulaakulana kyoba olaba nga Uganda naye olaba nga erinako weetuuse mu nkulaakulana yaayo so njagala nsi kyemanyi mu myaka 5 tujja kubeera tulinako wetutuuse tujja kuba music ate gwe tukolamu mulalamu kuba nawe kimanyi Abannayuganda tuyimba bulungi Abannayuganda bayimba bulungi Abannayuganda bayimba bulungi Abannayuganda tebalina kyamaanyi kye batusinga naye just lwakaffe tunaku ku appreciatinga kyaffe okitegeera nti abantu singa bava mu perspective y'okwagala ogamba nti lwaki Blaze tokolanga ngambe oba Sky Media gwe nokkiriza nti nze kino kyenkola singa okkiriza nogamba nti nze Lux nze Blaze nze interview yange embeera ngikola ngenda kubuuza kino na kino sikola nze tugenda kujja ku interview yange ngambe lwaki tokolanga gundi lwaki tewaleeseemu akabwa kati oli ajja nagamba lwaki temuyimba nga Banigeria naye nga akitegedde nti bali banaki Banigeria nafe tuli baki tuli Bannayuganda singa tubayinga ekyaffe ne legend waffe Chameleone akyogerako nti this is but a trade
nti tubayinga ekyabwe tetugambye nti tugenda kuwuliriza music waabwe babayinga ekyabwe naye naffe tubayinga naffe singa babayinga ekyaffe efforts ze tuteekamu okubayinga ekyabwe si ze bateekamu okubayinga ekyaffe nga beekwasa nti music waffe tatuuse naye nga te music waffe owulira ku music w'abaana kati aliwo music abeera atuuse. Okay. Talk about the competitiveness. Ne kwa waliwo competition ngeri fair ne wabera ne unfair competition. Ne wano waliwo that unfairness in competition nosanga nti someone is setting up a concert today. Oli naye nawanika date nga naye asetinze on the same date. Ne waberawo oli afulumiza oluyimba n'owulira nti ate lyrics zifaananye n'ezo. That unfairness oba that competition eriwo mu music wa wano tekweraliikiriza ku kye kiyinza kuwa direction gyakutte like earning out a living oba okubeera ng'otuukiriza gwe goals zo z'olina ng'omuntu n'abo abagenda okujja after you. Anti kati olaba omuyimbi Eddie Kenzo yagenda n'ayimba n'agamba nti abisobola yabikola ki? Yabiyingira. Abisobola yabiyingira nti sky mid nti Brace ogenda oyingira mu kintu noga nti kati ngenda kuyimba mbanzize nga mazeeko. Ate nze si nti oba kwewulira nnyo naye nze nzikiriza nti ekintu kyenkola nti mmanyi okitegeera nti abayimbi abamu omuyimbi wabeera akulinako obuzibu kati kankubuulire tulina abayimbi ba mirundi ebiri tulinawo abayimbi nga yakikuba dda naye nga takkiriza netubeerawo n'omuyimbi nga ye yakikuba nakkiriza nti nze nakikuba so leka ne challenge endala ekole ki eyitewo then netubeera n'abayimbi nga ye aba alaba nga looks wabeera ayiseewo ye ogenda kumusuula naye nga yayitawo dda alina ne fan base ye oba omufuna kyengezako kwagala nti naye kiri mu nature okyobutaagaliza kuba nze nina abayimbi bemmanyi nga ye tayagala nakuwulira ku linnya lyange somewhere ng'era agamba oyo bajja kugwa tubasobola biki naye ate nga bagenda nebyabira ekintu kimu nti omutonzi waffe yakola ki omutonzi waffe yasalawo so nze nsikiriza nti ekintu kyonnayingira nkisobola nti competing fairly kiryoke okitegeera na competinga n'olinaga nti unfair competition wajja otaddewo era tujja competinga kwanza sina kyengenda kweguya ku muyimbi nsobola okuwandika oluyimba nsobola okuluyimba ndi muyimbi nsobola n'okuwandikira omuyimbi omulala kati ki ekyamaanyi kyenyinza okumweguyako nga te omutonzi waffe yasalawo nga ate nina n'abantu abagenda okuwuliriza kyembeera nkoze eki kyembeera nkulumiza waliwo abayimbi ng'abeera ali worried ye nga kyafa oba nga yeeralikidde kimuta okuba akaji neetaagayo kolabo gwe okkiririza mu kubeera nti wadde ofunye kolabo yadde tofunye osobola otuula mu studio oba n'oyimira mu studio n'oluyimba omu ne lufuluma ate ne lufuuka hit. Olaba ennyimba nnyingi eziyiseewo wanneeno bayimbi bangi abayiseewo nga teri muyimbi yamuwa kolabo oba onfuna nti lwaki obeeraawo nga tokkiririza gwe mu kintu kyokola nga gwe omuntu lwaki abalala bo babeerawo nga bakukkiririzaamu era buli lwobeerawo ng'oweddemu amaanyi nze lwe mbeerawo nga mpeddemu amaanyi mbeerawo ne ŋŋamba naye kati abantu abanzikiririzaamu ngenda kubagamba ki oba onfuna nti nze sagala neemalemu maanyi mu kintu kyonna nti nze nzikiririza nti lunaku lumu weeruti ngenda kukikola nze nzikiririza nti lunaku lumu ekirooto kyange ekyokubeerako wakabi kijja kutuukirira nga abanyinze buli ntuuka ku step yonna n'otuuka kugamba nti ninako wentuuse ŋŋamba Katonda si busobozi bwange si maanyi gange wabula ggwe nti abadde Katonda yantuusiza ku kino kyenkoze kyembeera ntuuseeko so tesi muntu akkiririza mu mwana w'omuntu nti omwana w'omuntu yangabira nze nzikiririza nnyo nti waliwo yali waggulu agenda okuŋŋamba nti lukusi kati guno omwaka gugo ovula kyazabu yagala nayimba maya tozala kyakola mwogo omwaka kikwali kukkirizaako ate ngera teyayetera kukola ndowooza kimanyi era omwaka gwali gugwe omwaka gwali gwe alaba byeyatuukako billboard yazituukako kati nange nina okukkiriza nti ebyo byonna byonna ngenda bituukako kuba ekintu kyenkola nkyekakasa bulungi si nti kwemanya naye oli wabeera mpakanya noonyeeko agende ku YouTube nayeetaaga okuyimiriramu nayeetaaga okunyimiriramu kati nze kankubuulire Blaze yeetaaga okunyimiriramu najja ayimiridde oba ajja ayanywedde yakubyemu nnyo sikubamu nnyo ajje ng'ayimiridde
Okay. Obubaka bwo obusembayo eri abatulaba then ate tusobole okuba nga tubasiibula. Obubaka bwange obusembayo amanya kanganziremu nga bagamba amanya bampita Lux Hero. Osobola okunoonyako ku buli streaming app, nonoonyako ku YouTube, nonoonyako ku Spotify, you stream the music, ku TikTok era nkozesa erinnya lirimu ku social media platforms zange zonna nkozesa Lux Hero. Then abaana b'ennaku zino mumenya nnyo emitima, simanyi oba lwaki mulonda munze era mumenya lwaki mumenya ffe naye ng'oluyimba nalubateeredde oluyimba baluyita nakyuse, nsaba genda onkolereyo challenge ontaginge, nja kujja ku account yo nkufollowinge, tulikinge, tucommentinge, njagala twelage one love. Nze ndi ready okubawa good music, yenna anjagala nange mwagala, atanjagala simumanyi era seetaaga kumutegeera. Allah amuteeke wala. Allah amuteeke wala. Okay. Kwebaza okubeera nga otwekuumiddeko okuva gye twatandikidde emboozi eno. Wandika mu comment section omuyimbi omulala gw'oyagala tukukyalize, tukuleetere, tumukusembereze wano ku lutimbe lwa Blaze Media gaggadde. Mpozi tubongera n'okubeebaza okubeera nga mutukuumidde ku ntikko bwe mujja ne mulaba emboozi ze tubaleetera, kitwongeramu amaanyi naffe ne twongera okubeera nga tusaggula abaserebo bammwe tubabasembereze. Ako kamera ndiko ne Ashraf King Sembatya ate nga nsigadde nze Ssennoga Blaze Jordan kubeera nga ate nja baleetera n'ebipya ebinyovu.